obajukize kiri ekakyeka tugende ku nsonga eri ekiri ekakyeka bakimanyi kuyayanira katonda kuyikwewaayo eri katonda mweta amagumba agayayana gende ekakyeka ng'okimanyi nti ogenze kunona kyamagero temugenda kukola fujjo togenda nga tomanyi omuntu wetekeretekere katonda uyayane Bible egamba nti mukonkone muligulirwawo musabe muliweebwa munoonye muliraba yayano labengo abantu abamu bapwiteninga naye nga ekyo sikyali katonda akebera mitima kiringa wotuna maaso g'omuntu n'olimba naye nga ekituufu okimanyi katonda naye nga akwata peeni ng'ajajinga tobanga bajjaji basala emisango asobola okusala omusango ng'omulimbelimbe omubuzaabuziza weegaayi naye nga watta katonda ye naakola ki kyevu kikye nagamba nti tewali mwavu atalina wataakolera nsobi mu bulamu abantu abaava abasinga balina bakola ensobi mbuuza ku mukyanga watameriya nambala tubeera nnyo nennambala nga twefumintiriza ne weebuuza lwaki gundi abonaabona bw'ati lwaki agundi atuuka ku ssalino buli mwavu alina bwe yakolera ensobi buli muntu abundabunda alina yakolera ensobi buli mwavu alina we yakolera ensobi eyamuyamba okulongoosaamu n'atuuka kaakati ku kyaliko tewali abundabunda atalina waataakolera nsobi njagala okulaka ku musajja gwayita Ronald Mayinja Ronald Mayinja abadde ongambye noonyereze ku nnyimba ze wano Ronald Mayinja ye musajja yakolanga milioni 25 buli weekend 25 yes nga zize naberanga ne kusasaza nakwatanga kusasira emirimu nga kusasa akola milioni 17 15 a week netugwawo na account ya week nga tubankinga ne kasa ni kusasira takyasooka kukola milioni 4 lwa NRM omusajja Mayinja kyeki kyegamba nti buli muntu abundabunda alina bwe yakolera ensobi osobola okutta life yo yonna gwe kennyini Mayinja ye kennyini yalemwa okufuna omugongo yalemwa okusalawo abantu abamu bebeeretera ebintu bye balimu kyevaga nti tewali mwavu atalina wataakolera nsobi emyaka gy'amanja zigenza na gikole ki emyaka gy'amanja era ndani ogenda kukolayo ki manja akeera ku makya n'agamba nti wa DP dakika bbiri n'avaayo n'agenda mu NUP n'avaayo n'adda mu DP n'avaayo n'adda mu NUP n'avaayo n'adda mu NRM n'avaayo mu NRM n'akola simanyi peaceful enkofiira nga temutuuka osooka owulire nayagala okwesimbawo egomba nayagala okwesimbawo e Kampala ne bamwambaza enkofiira nga temutuuka n'akomawo mu NRM generation namwe emmotoka ne bamuyambako awo n'ebintu baali bamina amabanja simanyi kampani simanyi hotel bagitwala ne babimusasuya ne babakwasaganya n'ebbalamu dakiika 2 n'addamu n'ayimba muzeeyi nti bizzeemu luli awo sirutegeera ng'amaze okukuba akalulu walo yayimba muzeeyi akalulu dakiika 2 ebyatulwanya bizzeemu ebyatulwanya byali byemabega n'akuba oluyimba olulala nti muzeeyi simanyi bitya waliwo olwo yayimbira ku gundi ku Catherine kusaasira lwe yali nagambye okola research ku Mayinja wetwabadde nagambye okola president kwali ebyo bikadde naawe anti kwe kutagala okwo omuntu omulaga nti omwagala ate bw'ova eno n'osika eriyo ate n'ojja eno n'okola kino ate n'ojja eno n'okola kino kati ebivuddemu bye bino kati bye tulaba omuntu yenna olina okufunawo standing nga gwe omuntu olina okufuna omugongo olina okufuna omugongo kati nze ndaba nze mpagira Mu7 ensi neweekera nekola ti I stand with the President Mu7 seebuzaabuza sikyuka si pretendinga ate abantu abasinga nze bagamba nti nze Jennifer nfokasinga ku mazima njagala obabuulira nobody can be you better than yourself try to be njagala obategeeza omuntu wenna funa empaji funa omugongo gambe nze ndi wa Salt TV teri asobola kubeera gwe fuba nnyo okubeera gwe oshegede naye gwe sawa 2 waliwo n'ababaka abalala endaba ab'ebibiina ebirala DP block ate NUP ate wasanga wa Mu7 lwaki tulanga bali mu makanzu banoonya kawogo ate please stand kyova temukodde constituency temuzigasiza banoonya kawo ewamu waliyo akawogo wala waliyo akalulu constituency mwe temuziyambye ndaba nnyo mbaka honorable Tamaguzi mwagala nnyo good morning kubuuzaako nawe ogenda omulaba leero nga DP block ate NUP enkyo omusanga mu NRM nawebuuza kituufu awulirudda wa
banange tufocus nga baja tuchawa Mayinja bagenda kutuchawa ogera tuko kubeera nga gwe kenyini oswala nga ne watuna maaso g'omuntu ofe ekiswalo omuyimbi Mayinja katono nnyo gwe oyogerako ono aliaga nagandoza atalina mugongo mu bintu byakola mu bulamu bwe nga bwabanga yagenze bweru nga kituufu ku myaka egyo twogeddeko wano full figure natugamba tegikyasobola kyeyo ye yayimba ennyimba ezayanaamiriza ennyo yayimba londa nze mulujjukira lwali luyimba lulungi nnyo Ronald Mayinja yayimba oluyimba lwa Doreen mulujjukira kati ndi ku nkadde nayimba nekiresiyo juli jindekere oluyimba olwatukwatako nnyo ezo naza Ronald Mayinja mwana wange nayimba tuli ku binkenke emikwano mingi tuba n'emikwano mingi abatitiizi nayimba oluyimba tononooza nayimba oluyimba biwa bingi manjaro sa mumenya no mara yogera ku nyimba nga Africa ani agula siku batu jitunda yogera kweza nyimba tuli ku bunkenke gende bombo amajego bugende yogera kweza nyimbe zakwata ku mitima gy'abantu kuba Mayinja yayimba nyimba zisizoba kutandika kusoba nyimba za Mayinja ningi nnyo ate nnungi tiyo basinga nnyo leero naye yogera ku nyimba nga Africa nolage ensinti anagitunda anagwensi bizeemu muzeya akalu enyimbe tosobola kubeera aganaga nga gwe kenyini oli disorganized nga gwe omuntu ku bulamu bwo n'ogamba nti ojja kubeera wantu nga toyala nga tokyetegeera Mayinja wali okola sente zo miliyoni 215 tewali nsonga lwaki wali oyingira politics olaba bayudamani basenyonyi bo banupu basigala ku nupu basigala ku layini bakayemba bonna bakayemba solo basitandika ku kintu kimu ndi wa nupu naye nkyoli wa nupu okosa nkyoli wa FDC okosa luli oli wa NRM ovudde mu NRM ate okoza bw'oyagala okubeerako ne Bobi Wine n'ogendayo nga weekweka baleke kulaba ate none mwene NRM bw'ojjayo toyagala kujjayo face yo lwaki soma akatabo kano success and failure based on reason and reality kanyambye nnyo okufumintiriza okulimba si kubi naye kasi totandika okukkiririza mu birimbo byo oba ofuuse wabulabe kuggwe kenyini omuntu okenda ku makya n'olaba nga weerimba kibayita okwekuba jje yes nze mbagamba nnyo ebigambo ebyo ne mugamba nti full figure ayogera nnyo full figure akola ki naye okulimba si kubi naye kasi totandika okukkiririza mu birimbo byo ndaba nnyo abasajja agamba kutta obusumuluzo agenda kukwogereza omuwala ayagala amutayiza wala alaga akasumuluzo naye nga mazima talina mmotoka yakalonda yakajja ludda bamusali akasalire alabisa abantu nti noki bagenda bafuneza embuto z'amalwa na olwala bakibosire nti nfunye mukusawayo okusimbula otegera nti yajidde kwokada nakaniko kulimba eri mu garage eri mu parking ande wala nnyo ogenda tomera ng'otomedde damage y'omusajja walowoozeza gwe bayagadde bisumuluzo so sokolawo omusajja ayina ebisumuluzo fine naye entegera ayogera ki biri original ya motoka ye Mr. Gavuma kubuzaako ku Ntebe Road we bali kubanga okerera ku South TV we bali kubanga otulaba ale no tesaba na Gavuma Aaron Kavuma nkubuzaako speed taliwo nyongera okutegeeza muganda wange ambuza nti speed aliwa owebwera ani Richard Dumba speed yatusedda kacheeka nawe mbadde manyi nti Dumba Richard watusedda kacheeka era mbadde manyi togenda kumbuza kibuzo nga manyi muli wamu awo ne SPD muli ku mata muli ku kivuguto muzigo mwagufunye dda ennyama omanye yo tugenda tutene bintu twesunga awo wenyini full figure woli